wenna abadde yeebuuza waki ebintu bya bbeeyi lwaki batuseera ebintu wiiki eno yonna tugenda bakwolesa bintu wano erugogo era ng'ekintu ekindeese kimu brand za isensi njagala mbatwale ku balabe ebintu bye basabuukuludde ebintu babisaze ebbeeyi abagala tv washing machines kakati ngenda gendayo nyinayo muganda wange gwe naleseeyo njagala musanga ambulira ebintu biyimiridde bitya abajja bagenda kugula batya temubaseere bintu bitambula bitya era bigenda twala bbanga ki muleso kukoma ddi nange njagala yagenda okunkakasa tambula nange nga tuli mugogo trade show. Finally ntuuse wamwe mukulu ze ntuuse muganda wawe trade show etandise first day ebintu byonna weebiri ebya Hisense brands waliwo fridges washing machines coffee maker njiraba microwaves pisaisamu mpola mpola njagala abantu balaga abagenda okujja kuba bino kitambula pakadi olwokuna next week zino air conditioners nga bwe ziri zonna bwe ziti sound bar naye Hisense na brands discounted prices abantu kati obagamba ki bajje so bannaye abali eyo mujje fe twasimbudde dda osobola obutajja leero nojja enkya tegeera tugenda beerawo mpaka ku Lwakuna olwa wiiki ejja tugamba Independence ejja tusanga wano Independence tugenda liira wano nze ngenda beera wano eno okumala wiiki namba nga siva okumala segede mpaka ku Lwakuna era abaagala content omulala eno wiiki munansonyiwa tugenda beera mu bizeemukko.